Ya tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno. Ndakusaba osubscribinge era olikinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Nga leero nkuleetedde ebikoola by'ensujju, gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno. Ebikoola by'ensujju bino birimu ebirungo bingi, mulimu vitamin A, vitamin B ne vitamin C. Ebikoola by'ensujju birimu ebirungo ebyo, mulimu calcium, potassium, magnesium, era nga ebikoola bino biyambako amagumba go okubeera amalamu obulungi, biyambako okuma ekibumba kyo okubeera ekiramu, kukiziyiza okulwala mukwano gwange. Mulimu protein, gwe agoberera channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, era liyambako ne ku bantu abatazaala oba omwami alina enkwaso ennafu, lijja kuba likuyambako okubanga likuweera ddala amaanyi, enkwaso z'okuba n'amaanyi singa zibeera nga nnafu. Gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, ngenda kukusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe osobole okuba nga wejjanjaba era omanye eddagala. Gwe mukwano gwange osobola n'otuwa ekigaalo era osharinge video zaffe zino osobole okuba nga ozituusa ku banne abalala basobole okuba nga bejjanjaba.